nsiiba mbakuutira nga mbalaga engeri gye ensuringamu cash flow. Luli biringa bigambo naye nze mbalaga stage ezi zonna. Kati mbadde nga mbalaga nga tutema bu small pole, ne tutema medium, ne tutema obuloddo buno bwe basalamu. Kati tuli kujja gy'amasannyalaze. Gy'amasannyalaze kubanze nkozesa process. I have a strategic system. Nti nsimba mingi nentemamu obusooka myaka 2 nentemamu myaka 2 kitundu nentemamu obuloddo myaka 3 n'ekitundu gagaya gabeeramu ngalekamu nengalekamu ga masannyalaze kuba liceekedde nalyo tulyetaaga. That's how you ensure cash flow, but you must have a strategic process y'okoleramu ebintu ebyo. Kati ogiraba gino, yes, gino gya masannyalaze na waliwo mbadde wali gya masannyalaze nengenda bwentyo, routinely. But I hope the message becomes very clear to many people that this is a financial literacy education series. So the person is physically showing to you how the things are done. Not sitting onto the podcast or sitting into the studios, but he goes into the field. This is learning on the farm. Okuyigiriza abantu ng'oli ku farm. Kwanza kinyumira nnyo, kimmalako stress. Olabye bwe nvuza akagaali kange, nenyumirwa nenkoletya, nekimmalako ne stress. Obwana mujjaamu wali yaani oyo okuva ewa mukwano, okudaano ku Kibimu House awawalira line. Obwana bwasiseeko akasaidi mina kange aka Mercedes. It traumatized me. Era bannanga abantu abawangalira mu kibuga nze mbagirako enkofiira kuba muli balamba kubanga nze ekibuga stress yakyo sikisobola kujjaamu ebigenda maaso. Kati omwana najja n'akutunula nako n'ajja n'asikako akalabirwamuko. It's very stressing. Nekyokola ng'ofuga emmotoka yo ng'ojja ku faamu yo. Kati wano ekinene nnyo nze mulimu misota naye nze bwe ntunuulira omuntu ne mmulengera bweti n'okulengera omusota ntambula nzira eri musota kuba nti omuntu okusinga omusota. Kati abantu tutegeere process abantu mwe bakolera. When nayogera nti you have to have a sustained cash flow system, that's what I meant. So it's not only that it is only in one area. Mbalaze emwanyi tuzirimye, mbalaze nti tulunde, bw'olunda ogasaba nno obuso obuvaamu n'obugabanya ku kyalo kyonna nabo ne balima. Mbalaze nti emmere tulina ogirima ku nsuku, naye mbalaga nti tulina okulima emmere y'ente. Mbalaze process y'emiti. This is my green gold. Naye tekitegeeza nti buli muntu ateekeddwa genda mu miti. Abantu abalala beenyigire, oba oli mu saaluuni ginywerereko, oba okola sabbuuni ono abantu gwe banaabisa, oba ono ow'amazzi kinywerereko. Mamadi Katika kyagezaako balaga nti buli kintu ky'okwatako kinywerereko. Agezaako n'obbalaga abantu abaali bajerega okulima. Kati gagayi gatunuulire gano. Bannange bw'obanga oyagala okusimba emiti egy'amasannyalaze wano around Lake Victoria, oba okusingira ddala mu bitundu bya Buganda, osimbanga GU. Tosimbanga GC oyo gwe babagamba South Africa. Osimbanga GU, especially GU7. Ogiraba gino emiti ne bwe gyagudde wansi ku ginne waagyo tegyayatise. GU ye mulungi ku timba ne ku miti gy'amasannyalaze. Gwe bagula bw'onoosimba giri emyeru gyatikayatika si mirungi kusimba. So bw'oba oli w'amasannyalaze musimbenga GU7 ne 8 bw'oba oyagala okusimba egy'amasannyalaze.